IPOD etuuka neerabira nti NRM yeri mbuyiza ne batwala nti mukyenkanya anti ansa ogiwadde yennyini gy'obadde ombuuza nti poliisi tekolera mu ggwanga ddala, poliisi ekola kubanga waliwo state state ekulirwa ekibiina ekiri mu buyinza kye bayita NRM era state ekibiina ekiri mu buyinza ekirwaninga state bwe mukutu ow'omuwaatu omuyita ebiragiro state kwekolera mwe mulina okukwata abantu, mwe mulina okukuba abantu amasasi. So twawa obukwakkulizo ekisooka tukimanyi bulungi nti abaana baffe abantu abakwatibwa bakwatibwa mu bwemage. Abantu abo bangi nnyo, si 10 ne bali mu 10, bali mu makomera bavunda, abalala batwatibwa mu kkooti z'amagye ne bavunaanibwa emisango egy'ekimpatiira, abalala ne babetwalibwa ku rimandi emyezi 6 bali ku rimandi. Kkooti y'amagye eri bize nnyo terina kyekola, tebawanga mukisa kuddamu kuwulirwa nga tulowooza byonna byabwewusa era nga kujja kuba kulya mu baana bano olukwe ogamba nti tuli kacaayi wali ne bannaffe nga balinganga batugamba nti bannaffe nandibadde mulina ebiwundu naye era mujja kubeerawo wano ate temuwoza. Ne tubagamba ekisooka twagala aba political prisoners bateebwe watali kakwakkulizo, ekyo kisobola kijjulula. Oba tobata teekawo embeera gwe kibiina ekiri mu buyinza era gwe manager wa state, teekawo embeera etwala abantu abo mu kkooti beeyimirirwe oba bawozesebwe gubasinge oba bagusinge. Ebyo tusobola bikola byonna. So okutuyita obuyisi mu mbeera mu meeting ffe tubadde tubalaba nga ne ssente za ggwanga nnyingi ezifiirayo. Nze buli lwenda baakacayi ke munywa manyo ssente yange omw'omusolo bwe mubadde mutula si bye mubadde muteesaako ne mugaa nti wano noosobeza nsuubira okuba nti wabawo akaseera ng'enkiiko z'ekika nti mira mugaa naye omukulu ono ayisizaawo by'ebbanga lino weddeko wano. Ekisooka kantereze kino nga NUP situlangako mu IPOD situlangayo n'olwekyo situfunanga mukisa kumanya biriyo kuwa birowoozo ebiriyo tubimanyi. Ekimu ku byo nti n'abaliyo beemulugunya. Ekizibu ky'okulya nga bwe weemulugunya emmere esobola okuyita mu mataba n'ofaanana bubi kati atagenze ku lujjuliro akola ki asinga n'okwegenda kukoma ku kino kyakuba nti yeeganya okuyingira IPOD oba mugenda kunga n'ebibiina ebirala okulaba kantangaaze. Akakwakkulizo akokubiri twabasaba wabeerewo okutunula mu kulonda okwaliwo gye twayita election audit. Tuwabeewo okuba tooki mu kalulu akaggwa kubanga twalowooza tukakasa nti kaalimu vulugu atabeerangawo, kwalimu effujo etabeerangawo. Tufune omukisa ogusooka obikuba mu tooki nga lugonvu bw'anaayagala ogenda ennakawanga okuwayira ng'oggyeko embeera y'ennaku zino mu bavubuka baleero eyaleeta akasefulya nkufumbireko. Omuzadde yenna yafangayo okumanya nti omwana wange wangamba ti ngenda kuwayira agenda akuba tooki naga nti eno ennyumba tebaamu emize eginaajogezaako n'omwana wange nanjogezaako okubuuliriza okwo togenda bugenzi. Ennyumba gye batuyitamu eya IPOD tujuulire erimu emize, tubuuza emize egiri eyo tujje buzzi oba tusooke gikubwemu tooki. Abali munda beemulugunya era obawulira owulira be FDC beemulugunya aba DP beemulugunya babagamba ekigambo kimu musirike kasa mufunayo akasente n'obabuuza nti kumu waliwo asobola okukkiriza ssente akubwa emiggo ng'olinganga agamba nti okuba omukazi emiggo ku makya olweggulo n'omugamba nti owali ekiwundu sawo pawuda tugende ekkapate naye oluvaayo wakomye nga wootandikira. Tulowooza nti ebyo tibeera bya bufuzi bya butegeevu, waliwo okubaawo okwebuuza. Twabagamba wabeewo okwogera ku kalulu akaggwa nga tunaba kujja tetufunanga kuddibwamu obanga ebyo ekisooka okutta abasibe otali kakwakkulizo kisoboka oba tekisoboka. Ekyokubiri tuddibwangamu butongole obanga okukuba tooki mu kalulu akaggwa nakyo bwe tukyogerako tuba tuwemudde. Kakati okuba situddibwangamu era twassaako layini egamba nti bwe tuddiddwamu mu ngeri y'ematiza ekkubo eryaffe si kkomekome tujja kuddamu okulowooza oba kisoboka okubeegattako oba si kisoboka. Awo twakoma. Kakati omuntu yenna otwerekereza ebigambo mujje no waliyo akasente mu lulimi olubi oba oli mutundu nnyongoza sobola kubikkiriza.
mu dakiika ngemuze nkitunulidde side eri nti National Unity Platform muli bapya mbebaza